Newspack channel koli wabale kubanti nate oje kumiddeko manji genkuletedde kambeere ngate ngakuwa choina okukola kimu kubanti no wegatta ku mukutu guno ngo subscribinga tutantse na mawulire agatali malungi mawulire agennaku omukyala munange wuno goli mukulaba mu katambi ate mulooza mujja wete yamuyiridde asidi. Hey, omusajja wawe munange yabadde azeeko ew'omukyalo ono gwe bayiridde asidi mbunanywa kachai era mbu teyamazeewo bbanga ddene n'afuluma n'agenda. Kaakati yabadde yakagenda mbu mujja we ayitibwa Asiimwe Patience mbu gwe yasembyeyo okulaba ku mulyango mbu yazze ne bucket oba yazze n'ebintu ebyabadde mu bucket kwe kubimuyiira. Kumbe amuyiridde asidi era munange ono naddusibwa mu ddwaliro abwebityo nate webiri erudda eyo. Ensonga nno sinungi naye amawulire amalungi gali nti ono omulamu wadde ng'ate apooca n'ebiwundu amumanyi ensonga za asidi. Katubeere nga tukuwa akatambi ng'anyumya emboozi eno. Nakulawo abadde alina baketi gy'akutte awona njiira. Ye bba waabwe ayitibwa Onyank goli mu kulabaawo mu katambi agambye nti yeewuunya lwaki ate omukyala Asiimwe yayiridde munne asidi. Katubeere nga naye tukuwa emboozi ye. Nga wenjogera tali mu mbeera nnungi naye era tali mu mbeera mbi okuba nti asidi alwawo okuliyakitinga ku mubiri gw'omuntu. Kale nno oyinza okwesanga ate ana abasajja nno nabo bazira mu ngeri yaabwe. Asiimwe waliva mu kkomero ojja kwesanga ng'omusajja ono ate amuddidde. Abasajja tebatya naye nze embeera ntya nga ngamba nange wanjiira asidi. Omanyi abakyala tumanyi okukuuma obusungu. Tulaganga baba babivuddeko naye nga tuyina obusungu bwaffe. Kale katubeere ng'ate tweyongerayo bba abantu baliko kye bagamba. Bade mu nnyumba. Olinaavayo ng'adduka misinde. Banjiridde asidi n'akunkuna. N'amuyita Mama Ibula. Olw'okuba nti Mama Ibula ye yafulumya amanya amuyita muntu we. Yayiye buyiji n'atambula adduka n'agenda. Tasobola kwokya mukyala munno olw'omusajja. Omusajja akwatibwe. Omusajja alina obuyinza okwagala abakazi bonna. Tunda asidi ne batalowooza kulondamu ono muguza asidi agenda kukola ki? Institution y'emugula erina byegenda omukozesa oba omuntu kinnoomu. Olw'omukyala nga lyebamuyira asidi yagedde ku munne obulimu bwalimu era nga wakoze enteekateeka okumuyambako. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Katweyongereyo Promoter Ketty munnange bwe yayingira mu nsonga za Suna Ben kw'ossa n'ennambwayo y'ensonga lwaki ate ensonga zaawedde bulungi. Kati Ketty aliko kyagamba, ali mu kunyumya emboozi butya ate bwe yasisinkana mu Suna Ben era lwaki yayingira mu musango guno ogwa Suna Ben ne nnambwayo. Akatambi ke kano. Era mbaserabidde emabega kono za emyezi nga 6 era naliko naawe sendi bw'oba toweerabidde n'omwana oyo omuwala Mary netumubuuza nti gwe omwoyo gwe wakozeseza wagugjeewa oba okijuka ekigambo ekyo. Haji Muhammad Kamuga. Haji Kamuga ntambuddeko naye ebbanga mu safaari ez'e Mecca emirundi egiwera 3. Mwakolamu enahijja. Nakakola naye hijja 2 ne umuremu. Nasooka ne nteeka ekigambo mu mutima gwange nti teriyo mugagga awangula mwavu. Ekyo kituufu. Ekyo kituufu nnyo kubanga abaavu bangi okusinga abagagga. Ekigonja sikolangako na Suuna nkula yale yantonda. Nali simulabangako wano gyolwe namulabyeko. Okulabagana maaso. Okulabagana ne Suuna. Wano nga tubeera okwangala. Sendi manyi nti bw'obeera mu kibuga ne bakoza Kavumu omumanyi ogamba mumanyi otandikirawo. Kavumu yamubuuza sendi omumanyi ntandikirawo. Ne Suuna nali simulabangako wano. Okona bu? Kagambe n'ekigambo ekituufu. Nga simulenga nkola the distance ziwera mita 10. Munne Tony gwe mmanyi. Naye Ben nga simukola ki? Nga simulabangako.
wallahi yamu naye solo mubuuza ate netutuula babiri netutuula twogera era obusungu obutabangawo okugamba ng'olaba omuntu ayeekyaye goge mazima nati omuntu ono ayeekyaye bwati nange nantiisaamu naye neŋŋamba nti ono nja musobola ensooka muzo olina emyaka emeka nambuli emyaka gye naye lwanga nja musobola emyaka mito naye nga nti onja musobola nemwaka kati nti njala kubuuza ekibuuzo eki kyoba onziramu Haji Kamoga omwagaza ki nangamba Haji Kavuma Market nti oyingidde mu bintu bino nti nze mbiyingiddemu ate saa bivaamu nga tebiwedde omusajja Haji Kamoga omwagaza ki sajja nakola bubi nakola kino nakola kiri nakola kino nakyusa olwokuba omuwala we biki nemugamba bitegedde oyagala ki nanga njagala ekyapa kyange nga ndiko bwobu sagala kirala kyonna era oba osobola okukola ekyo Haji nze kinkolere onte nageza okutuuka ali mu muwala waali akawala nga bwokamanyi empisa zaako akeyala kambuuza era dde kamala okumbuuza gwe kasekaseka nga bwokamanyi nakagamba nebigambo byange omanyi omuntu osoka nomujjamu fuse nemuwa gwe oli muwala wange nkwesibako nti Beni atudde wali suuna naye nga bombi bw'atumya munne munyiivu obunyiivu obutabangawo nga buli omwali gye bagamba nti tensioni eyabaddewo ng'ogisala n'akasobo bannaye naye mungu ono wakisa era ekisibo kino tukyebaze nnyo kkiriza mbeere nga mbuuzaako ku nidanida waliwo omukwano gwaffe ayitibwa Nabukwasi Rona Peace Lion ogamba otya Vicky Nasanga Aisha Kawala ogamba otya Charisima Amina tukutumiddeko Extra News Yuge tukutumiddeko mukwano Mariam Nakato Shalwa tukutumiddeko Nsamba Kevin Charis Kagude Charis ne tubeera ate ne mukwano gwaffe ayitibwa Nakisambu Angela abo no betusobodde okuba nti no tukoonako twagala okubeera nga tweyongerayo mbubbala mu munnange ye yatabyemuke temugamba nti no tusaaza omusango ku minisita naye nga pasita avuddeyo n'alumiriza Balamu ajjukira nti waliwo amawulire agayitingana nti Balamu agenda kubeera nga yeddiza ebyobugagga bya BMK oluvannyuma lw'okuba nti no abaasigalawo balemereddwa mbw'okumusasula ssente ze kakati ye pasita avuddeyo n'alyoka agamba nti ono ye yali emabega w'okufa kwa munnange BMK. Balamu ye yatta BMK nkiddamu baali balina jimu gye bagendamu abagagga Balamu n'abaza BMK ye yasooka mu jimu eyo najja bulungi nnyo n'agenda abagagga gye beeyambulira n'ayambulamu ziri engoye n'ayambala eza jimu ziri n'azirekayo najja n'akola dduyiro n'amaliriza jimu ya kabinnyo waliwo ekiyigo n'agenda anaaba n'akomawo n'ayambala engoye ze yayambala andaweya ya BMK Balamu ye yajja leeti ng'ono gundi yatandise okukola ali mu kukola zowe ali mu kusitula byuma Balamu n'agenda naye ne yeefuula eyeeyambula naye ayambala gy'akole n'ateeka obutwa mu andaweya ya BMK byenjogera mbimanyi. Frank Gashumba avuddeyo n'abeera ng'ate alumba Pastor Ssenyonga mu magezi avuddeyo n'alyoka agamba nti waliwo radio ne TV eziri ebwayise naye nga muna ku luguudo lw'ebwayise naye nga munnange mbu tebasasula bakozi wabula ye Ssenyonga tasasula bakozi kyova olaba bw'obeera ku TV ya Ssenyonga buli kaseera oyinza okulaba nga ate leero programu tebaddeeyo ate wali bannange ku Top Radio waliwo wekituuka munnange abakozi ne beekyanga ne babeera nga tebakola gwe batasasudde nga takola naye mama kyokka ate yasinga okuba nti naasolooza ekirabo bannange bw'oteekako Top TV
Nze sirigiteekako omusajja ne watayitawo ddakiika ng'asolooza ekirabo banga agamba abantu babeere nga basooda naye ate ng'abakozi be munnange be basinga okuba nti nno babonaabona naye tv esinga okusasula mu balokole nga basasulira mu budde ye ya bugingo wadde abamu temumwagala naye ku ky'abakozi ye talumya abakozi kale katuddeyo ewa Ssenyonga bamulumbye Frank Gashumba yavuddeyo n'amulumba akatambi kaakano waliwo media house gyemanyi yeemanyiddwa tesasula eri kulwebwalisa bantu bamala kwekalakasa emyezi 6 baleke babakoleki abasasule menshonize erinnya ly'omuntu media house nyingi okuva wano paka ggulu kati gwokyuzingamu gyokolaki gyomanyi ekyera mpulidde nga mugamba babasasula sente tono yes teri muntu ajja kuwa sente zikumala. If you are not willing to use your own talent, someone will hire you to use your talent. Bw'oba yati monitor New Vision, NTV, BBS tekusasula sente zimala. Kozesa brand ya media house eyo okole ebibyo. Bebe Cool simanyi oba anaasonyiwa Muhanji olw'ebyo bye yavaayo n'abeera ng'ate ayogera ku mutimbagano oluvannyuma lwa Bebe Cool okuba nti no munnange yagaana okuyimba mu Comedy Store munnange ate ye Muhanji yagenda ku mutimbagano n'agamba kati ntegedde ensonga lwaki abantu bonna tebakwagala ekyo nno kyaluma nnyo Bebe Cool aliko byagambye. Ebintu omwana we byanza okulaba najja n'abuuza nga dad. Why has somebody said something like that? Real? Is this real? Why are you letting you people should learn how to use social media. Be very careful of the things you do. And say. Omalaga sama bwotyo naye my friend. Someone is ebintu ebimu biri very effective ku bulamu bw'abantu. Ate ebintu ebimu bisobola okuleetera obuzibu point of no return. Kubakati, when you go make such a statement, you're not only attacking a man's business, you're attacking their personality, you're attacking their family, you're really, he's cutting your social media, is making people believe everything is so bad about you. And then this is a person who has been so close to you. Yes, that's where I was coming to. Sometimes things like that bring out the true people. Like the fake friends. Exactly. Because you can be with someone over 40 years, but that same person, nga yazala abana mchalawo, nga you don't know. So for me, I keep just thanking God that I have discovered. Yeah, that kawaii. Hey, I mean, it's what I'm talking about. Those are the things that are happening in real life. Yeah. You get it. So you pray to God that you get to know that person earlier. Maybe he said it out of anger, out of frustration. I can tell you that he's not the only person who was frustrated by the situation. Do you know that all my life, Buchanga Nyimba, all my life, I have never skipped a concert. That's the first one. And I'm very sure it could be the last one, unless if people disrespect me the way I was disrespected that night. Naye abaana ba TikTok bannange tebaggwayo kye bakoze nnambwayo. Big Voice munnange kyakoze nnambwayo sabudde kwegamba amwambudde yenna akatambi kaakano. Nogenda mwambadde ekigo ekisalira ebitooke. Nogenda mwambadde ekigo ekikuba ebijanjalo mu lujja. Twakubiramu olujja wajja kusanvu mu bbiri etwakulira. Nalongo nambwaya ogenda kola otyo osikirize Suuna addemu akwagale kubanga ndaba gw'oyagala ennyo Suuna ye baakusinze batya amagezi. Omukazi olibadde ojja akagoye ka maximum thermometer osinkana omusajja yenna asiba yabuuze namusonyiwa dda. Kankubuulire embwa bw'ezanyiikiriza ekiriba eddako ekirabuli. Ensonga z'omwana yafiira ku ssomero lya Muyingo twogera ku ssomero lya Setahayi munnange tezinnaggwa bakyagenda mu maaso n'okuba nti no baziremerako naye ng'essomero lyo lisirise ligamba tetujja kunyega era tulinda kimu baana babeere nga bakomawo mu holiday osanga be banaayogera ku mazima naye ng'essomero lyo likyagaanye okwogera. Katukuwa akatambi kano. Erisama Sessaazi
ow'emyaka 16 eyafanga 22 February ku Seta High main campus yali asoma S3 yayina emyaka 16. Essomero eryo yawa kitiibwa Minister omubeezi ow'ebyenjigiriza Honorable Jesse Muyingo. Omusajja nno gwempa respect ey'amaanyi. Era mu nsonga zino lwaki mu implicatinga munnyo kwe kuba nti ye nannyini ssomero. Naye of course alina management gye yali kwasa eriddukanya kuba ye tabeera ku ssomero buli budde eba eyina emirimu gyekola. Naye nga nannyini kintu afollowinga. Era mu bwino gwe tufuna omwana oyo okugenda okufa ku makya kuba yafa kiro ssaawa 8. Naye ekyewuunyisa bazadde b'omwana oyo Mwami Robert Sessaz ne maama we baabakubira essimu ku ssaawa 10:45. Omwana eyafudde 8 ogw'ekiro. Amawulire galaga agavaayo mbu ow'ekitiibwa Muyingo ku ssomero yaliwo ku makya mu mmotoka ye eya gure kuba baamukubira ekiro ekyo ssaawa ezo 8 najja ku ssomero. Naye nga bwe nabagamba nti ebibuuzo bingi. Oluvannyuma lw'omwana oyo okufa bazadde be nga babakubidde essimu ku ssaawa 10:45 baategeeza abakulira essomero nti mutugumiikirize temusooka kujjawo mayiti eyo tujje tukakase tulabeko omwana waffe avudde ku kyokwetuga. Ekyewuunyisa bazadde b'omwana ekigambo ekyo baakiddamu emirundi 2. Ogwasooka bwe baabakubira ne babagamba mulinde okujjawo mayiti tujjaawo. Ne baddamu bakubira ne babagamba tuli mu kkubo tuvuga mulinde okujjawo ki mayiti. Naye ekyewuunyisa abakulu ku ssomero nga n'ow'ekitiibwa Muyingo mbu yaliwo baagenda ku poliisi y'e Seeta ne bagitegeeza ensonga eyo. Poliisi y'e Seeta erabika okusinziira ku mawulire gwe tuyina yenyiyiddwa emisango gy'essomero lya Seeta High School ery'ow'ekitiibwa Muyingo. Ne bagamba nti ensonga ezo nnene mweyongereyo muleete poliisi yaawa ey'emukono etutwala wano eyingire mu nsonga ezo. Mu bwangu obw'ekitalo ekikwewuunyisa bajjawo mayiti nga bazadde b'omwana tebannatuuka. Bwe bajjawo mayiti baategeeza abaali ku ground nga bagenda poliisi egenda nti omwana bamutwala Mulago kukola postmortem. Naye ekyewuunyisa omwana bwe baamuggyaawo we yeetukidde we bagamba we yeetugira ku katanda k'essomero tebaagenda Mulago baavuga badda mukono ate ne bagenda e Katosi. Kati ekibuuzo ekisooka e Katosi mwali mu kimayo ki ne mayiti? Ekintu ekyo kyetaaga okubuuzibwa. Ekirala postmortem eyasooka ekola eryetya. Omwana gwe njogerako Erishama Sessaz yaziikibwa Kyotera, yaziikibwa ku kyalo Sagala ekyotera gye yaziikibwa. Omwana bazadde b'omwana babagamba nti lwaki ate musoose mutwala Katosi nga bwe tuwulidde. Ansa neeremu okukola ki? Okwanukulwa. Kati ansa eyo bweremu okwanukulwa nga bwe mumanyi nti abantu abafiiriddwa babaamu okutankana wano nawaliwa nawali. Oluvannyuma ennyo bakwata mayiti ssaawa 5 bagijja emukono ez'okumakya bagireeta e Mulago. Ndowooza olaba ebibuuzo ebikyali awo ebiyitirivu. Amawulire amalala galaga nti poliisi y'e Seeta erabika bambi yatendewalirwa olw'okuba wazze wabaawo emisango mingi ku ssomero eryo. Naye nga waliwo forces ez'enjawulo invisible hand ekangakanga akapoliisi ako ak'e Seeta ne katuuka okukola ebintu mu nkola etakola ki? Etali ntuufu. Mbwa era agikozesa nnyo bagikozesa nnyo ab'essomero eryo nga batuuse ku ssomero ku nsonga ezikwata ku ssomero. Naye ekyo si kyekikulu. Twagala okumanya
omwana gwe mugamba nti yeetuga Elishama Saazi olwa millions 2 omwana gwe mugamba nti yeetuga abadde ayina saving box ya millions 2.72 ekyokubiri omwana oyo ku ssomero bazadde be tebaamuleeta nga bakase mu kake omwana yennyini ye yagamba bazadde be mpulira njagala kuddayo mangu ku ssomero nkwata akatanda akaki akalungi ntandika okukola ki ekyokusatu essomero nga Seeta High n'amaanyi gaalyo ne ssente abazadde ze basasula twagala okumanya lwaki footage bazadde b'omwana baamusaba omwana we yatambuliraawo kuba mu dormitory muteekwa okubaamu kamera ekyo tukkirize tukole ki tugaane yaabaffe abatwala dormitory omwana yeetuga bali ludda wa alyoke yeetugire ku katanda baana banne bagamba ki ebibuuzo ebyo byonna bikyali awo n'olwekyo twagala okusaba buno bwenkanya tuli bazadde gwe muzadde munnanga ali eyo omwana ono nze simuyinaako Luganda simuyinaako bumanyi Elishama ne taata we Mwami Robert Sesaazi simumanyi era soogerangako naye face by face naye nkola okunoonyereza mu sources zange ez'enjawulo gye nzija amaki amawulire nkiddamu abakulu b'amasomero temutufevalinga okusomesa abaana baffe we pay for that service naye toyinza kuŋŋamba omwana ow'emyaka 16 ayina famire ye eyina ba anko abayina amayumba aga flats aga kalina lwaki teyagenda ne yeetugira kwaga amayumba nga yali awulira tayagala kudda ku ssomero kyokka nga ate ye yagamba bazadde be timunzikirize nzire kuki nzire ku ssomero waliwo amawulire amalala ow'ekitiibwa Jesse Muyingo oyinza okuba togamanyi londoola ebifa ku ssomero lyo mbu waliwo ekidiinidiini abaana abamu ab'abaloodi kye basinza mbu era omwana ono yakyogerako ku ssomero n'abagamba bannaye ekintu kye mulimu nga si kituufu nakyo genda okinoonyerezeeko nga bwe nabagamba nti ebibuuzo bingi ansa ntono ku mwana ono ekidiinidiini ekyo ekyogerwako kituufu mu ekiri mu ssomero ye bannaffe bwe kibamu ekiri lwaki bwe yakyogerako kwe kufa ekirala muŋŋamba muti omwana ow'emyaka 16 mbw asiba ekigoye ku katanda akaddeeka akaliko obutanda obusatu n'alyoka yeetuga nga tewali ategedde abaayi omwana babiri eyafa emyaka 2 emwaka gumu emabega gumu owa emyezi 9 ye mwamu akawuntingira mutya nga bwe mbagambye nti enfa ya Saazi Elishama eriko ebibuuzo bingi ansa ntono tutandika butandisi kanomba wadde akasookerwako Yes, ago getusobodde okuba nti nate etukuwaako ssaawa zino nekyo olina okukola kimu kwe kuba nti no ogyekuumirako Newspark Channel tugenda kubeera nga tukuwa amawulire amalala ge tunaaba tufunyeewo gasookera wano ate nga tugakuwa tugekakasa likinga subscribinga aleka obubaka bwawo mu comment section ate teweerabira okunyiga akadde ka notification beera bulungi weeraba